So tutangire katambi k'ekitende ako. Akatambi ako katambudde through WhatsApp, Facebook, every internet kabadde katambula. Mulime lwangu bayita bu sexy video. Yeah. Wakalabyeko. Sijalimba na kalabye, someone sent it to me. Well, that was not a film. Yali just chikola chagala. Ate ekirabye. Yakikola nga kyangagala akate. Oyo te akata abalenzi be bamukozesa what I know. But yeah, ebintu bino. Tosa kuba neyo sense and you do that act. Maybe they dragged the lady. Abatugoberera ndino omwana omwala Shina Morgans. Shina Morgans muyimbi ayimba enyimba agenda banga tusompalinga muje bujja maaso ne katandikire katambika kali kabana b'ekitende. Yeah. Akatambi akatambula. Obutambi buno butambula butabujja butya ne butambula okutuuka awo. Because nzo ba oyinzo bo inachomanya oli muwala. Walekoze ko katambi kono bakifana kino kino ifanagana ko bwekityo. Anedda. Tekitagisa nonya mutwe. Ebintu bifuna mu just kya kuyiga. Nwagazi na link kikozeeko naye we na link kola nabera mu bedroom nzeka oba mu bathroom nene kuba neneraba ningamba ne bino ne mala nenkasangula because twagala the end funemu ekyo kuyiga kuba abana bawala bangi bakyawoma mu mbeera bwe so ka abantu bagambe nti kya bulijjo ne mu miro sobola okwera bawo mala no sangula ne wakola nso bino okasigaza ono akabaliza boyfriend je bujjo yinza okuwoma so tutangire katambika ekitende ako. Akatambi ako katambudde through WhatsApp, Facebook, every internet kabadde katambula. Mulime lwangu bayita bu sexy video. Yeah. Wakalabyeko. Sijalimba na kalabye, someone sent it to me. Buterevu amanya mba Sonko Muhammad abakwanjulya program eno presenter wo. So tuogera ku nsonga ezenjawulo ku Talent. You can tukwa breaking news, tukwa celebrity interviews, always exclusive interviews nyingi tukoze tugenda bela nga tuzikuteekera ebyo bufuzi tuyitayo okwa na atoluvanyuma tukomekereza nga tuli mu entertainment. Twagala nyonyo fresh talents most of the times bibiri talent yempye zitandika nezaaliwo okwo nezikita abo tubeetaga nyonyo kuba babera bayina emboozi atulira emboozi yenga atandika amalo kikuba nagwa ntumunya tunabera nga tudira mu biri bitya bitambula bitya naye atenze oluusi lwembeera ndi nembira n'omwana obuwala ku sseeti alhamdulillah omwoyo gwe gwangu agunninya nga bannange mukama katonda wange olyokanga n'ontonda nga nze Muhammad nga sinze Ivan mbuno simanyi babeera babeera aba bana alhamdulillah nyinzo banga kati wenjogerera wano nina gwe nsembedde okuba ngenda kumfumita amanda musokota amanda mpeza hake yokomeka alhamdulillah sunna owai byenjogedde byobedde biwulira oba maski eyise mu paka eno matu nebikawo mande mbiwulira so oli mwetegefu ndi mwetegefu bulungi nnyo mpaka fumi atotidde oba oyagadde ku social distance era kyekyo kituufu oba otidde abantu babitegeere nti Sonko naawe nti bwe tubanga tetunaba kujja mu interview tulina gye tusooka okuyitako naye nga ndowooza onawo newulira okakasoga bannanga akalenzi kano lwa butono naye emirimu kagikwasaganya abantu bagamba ono mumulaba wano mumulabira awo naye abayimbi abali batana bayitako eno musuubwa kuba guli omuti guliko emikiso ogenda okukabuuti wansi nga alhamdulillah abantu bagambe nti basuubwa bagamba awo bakulaba bagambe musuubwa kata nayitako wa Sonko osuubwa omuyi babita Martha Mukisa mugambe Martha Mukisa wasuubwa tewagira yamanya kituufu nawe kimanyi yasuubwa manyi nawe kimanyi teyasuubwa era obuyimba obupya bugenda bweyongera amaanyi n'ensonga nti yali yawalampa omusajja alina omugo gwa Musa obulamu buli butya obulamu bulungi twongera okujja ku bwetuti masiki kasanze eno ntadde ebiziyiza nyambadde ka helmet wano mu maaso covid tayinza kubanga atutuukako naye nyongera okubajjukiza nti covid-19 bulwadde buli lwiru lwa ddala kati kumpi buli kyalo ekiri mu ggwanga Uganda tulina ebyalo ebisukka 10,000 mu Uganda naye kati kumpi buli kyalo covid atuuseeko senyiga oyo tweyoteze tukole ku dduyiro naye ate bw'okwata katungulu cumu n'okwata enniimu n'okwata entangawuuzi n'obikoba n'oteeka mu bisigo enjuki n'onywa ogenda kwetangira nnyo covid then okusinga okuyinda okutwala mu ddwaliro kimala ate okukuba nyenze Sonko mu ndabika bwendi simanyi obedda mu ndaba kwanza eno obedda mbaziga simanyi obedda namwe gye muli eyo mu ndaba
neni n'omwana omuwala haja kyagenda okufuka okuna gwendi naye waneeno bwebyo biwedde nze nkubulira ebyo biwedde kati olabanga owokusaawe olabanga asage n'ebyo biwedde kootuuseko wano kozze biwedde nze nkubulira amanya bugwani amanya bampita Shina Morgans bashina babeera bagwanga ki olina n'akazigo Shina Wanyankole bashina babeera banyankole banaira tumerwa ebyana by'omumwesi ebinyankole nali wa bulaka nnyo okusinga kuba n'olabandi naye ago amazzi ago gagenze ganjozaako wegati negenda nga neyongera okuba nga atangaalamu era ndowooza bange namala nga ninamu ebyana ebinyankole ngenda fuuka muzungu njaba sitakagwa mu kizigo eryoka eriza erimala omaze okulaba nga nkyuka Shina Morgans oli munyankole ate agaddala gali amanya agaddala bampita Ampeire Shina yes bashina babeera bagwanga baddiini ki nze ndi mukatoliki oli mukatoliki alhamdulillah tugenda kufuula shami muliremeko okala nnyo kulya Shina kintu kikwasaganye ddala bulungi nnyo wadot okola ki oli dansa ovuga sketi oli muwuzi okola ki like as in talent nze ndi muyimbi ate am an actress yeah. ozanya filimu comedy zanya filimu wali ezanyeko okwo sometimes back waisewo kebbanga yeah what happened nasoka nembiwamu space then afterwards nera nemziramu nembiyingira mwenkwasaganyiza wamu kati wabiviiramu ddala oba singa ngamba engeri gyenfunye haki yange eno nebya firimu tubiddemu nga tubeera kawa fena tuzanya mu firimu netwekwata firimu tera okubulaba lwakafulumye kabaana b'ekitende wakalabyeko n'abaana bazanye bufirimu netukwatamu kafirimu kafa tukateekayo ne kabuna ekibuga manyi tuyinza ofuuka serebu mu bbanga eteno nnyo kyetuka tuba tukakola tukola bwetuti kati nga gwoli eyo nga anti gweyagala singa olabika obeere serebu nze kati nga abaana abansonda bweba tomugogumusa balabulabi nga guyiseemu eno kati gwe netubatera kafirimu awo olaba otya nono biyinza okuwanguya twakutegeera mangu because nekali akafulumya omwana tumulabe nga bamposinze nti bamutegeera nti yona that was not a film yali just akikola akyagala ate ekirabikoyo akikola nga kyangayagala akate oyo teyakata abalenzi be bamukozesa what I know tosaa kuba neyo sense and you do that act maybe they dragged the lady abatugoberera ndina omwana omuwala Shina Morgans muyimbi ayimba enyimba agenda banga tusompalingamu gye bujja maaso ne katandikire katambika kali kabaana b'ekitende akatambi akatambula obutambi buno butambula butabujja butya ne butambula okutuuka awo because nzoba oyinza obba oyina kyomanya oli muwala wali okozeko katambiko noba kifaananyi kyona kyona ekifaanaganako bwekityo nedda tekitagisa nonya mutwe ebintu bifunamu just kyakuyiga nwagazi nali nkikozeeko naye we nali nkikola nabeera mu bedroom nzekka oba mu bathroom nenekuba neneeraba neŋŋamba nebino nemala nenkasangula because twagala tidda ntufunemu ekyokuyiga kuba abaana abawala bangi bakyawooma mu mbeera bwe so sooka abantu bagambe nti kya bulijjo ne mumiro osobola okweraba bwomala n'osangula ne bwokola ensobi n'okasigaza onakawaleza boyfriend gye bujjo oyinza okuwooma so tutandike katambika ekitende ako akatambi ako katambudde through WhatsApp, Facebook, every internet kabadde katambula mulime lwangulu bayita bu sexy video zeya wakalabyeko sijalimba nakalabye someone send it to me onsimo kyakalinamu no I deleted it waki obityo birala for what just olaba for study purpose ate kina kigenda kunyongerako yeah kabadde katiya soko tunyumizeemu akatambi k'abaana bano nga ab'ekitende mbuli nti bwafulumye bubiri wala mbafulumiza naona kalala akafulumye bwa competing balaba ani asinga abadde bagala kusinga bani asinga miguu bani asinga kisimanyi nange kabadde kam it was only one kabadde katiya tunyumize mjasi ogeza kusigira ekifani kuba luwo bangi abatakalabye manyi bagamba tukusasanya obutambi bw'ekiruseego musango tunyumize katambi kano kabadde katago ngeji wakalabye
akatambi nze ng'egyo nakalabye I think they dragged the lady omwala bamudraginga because tosobola like bamuwa enjaga like ne bamutabulira enjaga something oba mu byokunywa oba mu byakulya something like that bamutabulidde nnyingi nnyo okusinga ye kugyatera okunywa kuba tosobola kubanga otegeera ate she's young but omwana muto myaka ng'emeka because I hadn't abadde senior 4 right sicho wa senior 4 abadde wa senior 4 naye muto kuba tosobola kubanga awaba ategeera muto fine brain eba esobola okureasoninga oyo mwala nze I'm sorry to muyinza okulowooza nti I'm defending that girl naye oyo mwala nze kyendaba tosobola you can't do such a thing nokiza ne bakwata video ni 3 guys my god bavubuka basatu bonna babadde n'emigo gya musanga giwerera ddala badde bawera ddala babadde basatu naye kabadde kati yagezaako like okunyumiza okwolwa abatakalabye nga bakanoonya naye nga tetujja bakabaweereza nayegeza kulaba nga obanyumiza kabadde kali kafutiya like kanyumye okanyunyule nga olaye bogerera omwala yabadde in between of 3 guys nga bonna bamuliko but yeah they were should I say it making love obutati obola lulimi nedda kati fe tumanyi nti omuntu katonda asobola omutaasa naye asobola okubeera ba like batubiyite bituli oba parts ezizoba nga zifulumya obukyafu nti maaso n'emabega kyo kyakoze kayinza kuba mu mwana matu nedda waliwo ebintu ebimu nga bijja naye nga bawa ebyokuyiga I'm telling you wallahi era kino kyogenda obanyonyola bangi ogenda bataasa tokomekereze nga tubabadde ku magezi naye sooka tusooke tukanyonyole babadde bakola batya oyo omuwala nze ng'egyo nakalabye because bampadde half of it kabadde kampi bakaguziza buguza no someone was just off the blue someone sent it to me ekitegeera naye omwala adde in between of 3 guys yeah they are doing the act nenga omwala omulaba someone waliwo yabadde ne camera nga acapturinga goroza lwaki balaze face I don't know I can't even tell kuba I'm wondering lwaki balaze face y'omwala ezabalenzi ne bataziraga abalenzi bote babalaze yeah nga omwe ali maaso akole no maaso mulanga akole mabega mulanga akola mukamwa exactly bambi very sorry kati olwomwala nga alaga nti anyumirwa nga alaga nti bamukuterwa mpaka omwala kiraga nti ali drugged sense zite zabaddewo kuba yabadde free you get yabadde free cause minds tezabadde zize bambi abantu bano babadde bakozeseza ku bupiira condoms like I can't tell I'm sorry I can't tell cause nalabye ka half of it the way bitundu bya wansi no sabirabi wategedde nti babadde batadde maaso ne mabega ne mukama naked yeah okay naye tugamba abantu nti obulwadde webuli because nawe kitabe ekyo waliwo abantu abagenda mu love n'abantu ne bakola ebibi era oyo omwana simanyi bazadde basimanyi sawa zino kyebatunuulidde naye kyonna kyali mukama amuyambi alhamdulillah amuyambe yamusaasire tugende ku nsonga y'okulaba nti bukera ku makya onkwana oba nenkwana netukwatagana olira mu njagala nnyo ne sometimes omwalo oba omulenzi basobola oba nga buli mwana kirina ekigendererwa kyo oli muyimbi sobola oba nga ndi presenter nga ndi promoter ndi jiddije n'ebirala nojja ng'oyagala weefuula mpalaavu naye ng'olina byonjagala mu muziki gwatambule nange nenkubala nga nange ngamba omwalo ono singa nange ntakulamu oba okitegeera kati nga gulavu ogenda ginimba toyirodde kumpaako right now nebugamba katambuza at we naba nga asiimye ndimuwaako ebirigana ndikola ki nembako wengeza kulaba nga mpushinga nebituka nebikoma mu kkubo kati bikoma mu kkubo naye nga within wano okunkonvinsinga obadde nga wekubanga ekifaananyi n'ogikuba n'ogimpeereza nenjira nengamba mukama katonda nkanyongeremu amanyi mupromoting nasobola okugimpamu nange ndiwoomerwemu n'ogenda ng'okola n'okola bityo oluusi n'ogamba kamutrusting mulage nti oba mwagala byaddala ne face n'ogisaamu kakati nomaana olaga ebya wansi n'ompeereza time come nebigaana okukwatagana aye noyagala onzirukemu nga soozezaamu nange nenfuna obusungu nenyagala nkole ki ntaakatambi ako advise ki like esobola okujja nitugamba tuwakuwawala bannaffe amagezi because abalabe basinga okuwooma wantwala ebintu bya design bizinda ebyafuluma twala gwe bagamba somamolire ku Bukedde TV sijja mwogera nnyo omukyalo oyo bambi wa kitiibwa n'abantu abalala oba okitegeera kati so like advise gyoyinza okuwa abawala abali eyo abawala nze kyembagamba especially nga bali mu talent nga gwe omuyimbi abawala kyembagamba please
never rush into something. Always take your time to allow obudde bwammwe. Si kibi kikupapya okupapira. Kitegera buli kimu kirina essaawa yaakyo. It's always good to be patient. Sekimbagamba. Ate ddala ebintu by'obutambi ebyo abaana balekerawo okunyumirwa love because of that. Olwo bazita sexy what? Sexy chat, sexy bikini bakukola obuntu obwo. Omwali bweru omulala ali eno ne batandika okweraga ebintu. Kitegera. Olakoze ku kintu ekyo. Nedda mukwano. Tokikolangako. Tobeerangako ku love byala n'oliranga. Love mbana naye mne controlling. You have to always control yourself. You know kubanga we controlling and always. Toina kusuka wona wandiko mye kyetera abawala okola ensobi. Yeah. Oro love yewala. Jefuna omulenzi ngali Kenya agenze kola. Nengo kimanya agenda kula. Atagenda kudda n'amaji ate ngo yagala akole ki. Nakugamba ekisobola okumpa emirembe kino. Let me see this please. Tukoleka ka video ngankubire ku WhatsApp. Omulenzi yenna akwagala. Tasola kola kintu ekyo. Baba tebabagala mpozi gamba babagala omulenzi ena akwagala lwaki abayagala neckness yo ebere in public that means bwaba awulira nga akwetaaga okulaba then alina okubeera patient akomewe wakakulabe nga bwoli anti abamu tebalowooza nti binza okutambula kati then oyo mute kuba omanyi oyo yaba tisiwo ge magezi gobawa yaba siwo kuba omulenzi ena akusaba nudes Lwaki etisi abasooka okusindika ezize lwaki abamu basindika tisimulabanga nako tali ngasindise tebakuweerezanga no sibirangako ku internet ezasindise nudes always tulabaza abawala anti kati abalenzi bagezi yaka kayinza bako bakasavinga nga manya kajajo kana kayinza okuggweramu kati bwe ngato kati leka nkubuli ne waba bisindise tasasindika face kyokka gwe akwagalirako ne face yo then convincing nawe no man wakikola nojiuleza nkuliko sisobola kuba busiru watch man anytime you can break up na kwasa yeah kati it's always control yourself when ngoli mu love gezako okwelimitinga tewemalayo nnyo notukana okweyambira ku social media sorry about that so oli muyimbi mutambuza ebintu bya music namwe abayimbi mumanyi okufuna challenges nyingi nnyo otambuza akayimba wano nawali naye musanga abaana bagala obbozaamu ebyo nga gwe ayimba atambuza music obikola otya ddala mazima ddala especially kati nga mwe abatandika challenges zo nyingi sijja kulimba naye tekitegeeza nti wezibe nyingi you give up should always move on move forward kulemerako nga challenge gye wali ofunyeko oyimbidde banga ki by the way ngenda myaka 2 kati ngenda myaka 2 kitegeeza nawe otandikidde mu time ya covid kituufu kiki kikusikiriza n'ogamba nti ndabika ninamu ekitone kya music nandika kumukola ebyaddala ekitone nabadda nakyo when I was still in high school I was in a church choir somero ki by that time na esomero balita St. Augustine Wakiso yeah then professional bitandise ogenda weza myaka giri 2 challenges kizo osanze n'ogamba music yo no baba alabika simu wangu music ye kulemerako naye challenges zo sijalimba nyingi bayo ka story ko tunyimiza omanye nti waruchi kyomanyi nti nali nfunyeko kino ne ngamba challenges esookera ddala okoze oluyimba ewa producer aluddewo okulukuwa kutambuza deno nga tunamusasula already waba wawayo deposit ne sente nabo buzibu kitegeera so challenges endala olumaze olugjayo otolu promoting balidde sente zo ba promoters ku TV bagala sente lot of challenges tiri basaba ku birala kati nga gomwala nguvudde kucha sente olwa bamunga sente tebazeetaga abala bagala soko bayitemu ebitunga ebyo tamoti alime numro ko esaba abantu balutegera bulungi alaga soko bavuge mu kumotoka soko baweeko kiragala uga kishuleme ko bana muri babya bakora katinga nga watoto sose chikola tewaba waka kitegeera taba tagenda kukwatako yeah kati bimwe bikulemerera awo
tukana ogamba obansooka embireke wano ate omuli mulanga yogamba oba muwe kompite waawo sijjagana mulimu abawala naye nganze shina. I always like taking my time. You take your time. Ogenda omuwa kati ekirala sinakuwaako ekirala oyinza okuŋŋamba nsooke nkuvugemu ne nkugamba omanyi soko okwate ku kyange omala kikwatako sikumuwaako tubeerawo nga mubuzaabuza until nakipowanika omusuubiza tasobola nakuba kafaananyi muntu kumulaga ku byakabiri omuweerezaako ate si omuntu omuweereza omuweereza ku bifaananyi to be open so challenge naddafe abawala we face a lot ebisoyi bambi naffe n'abalenzi nange nayimbako naye nga abakazi bakola bigazija mu music abakazi bapresenta ku radio nga bawulira bwati eddoboozi n'agatireka n'omuggono gulabika guwera kugamba soko okole bwoti naye ngamba wanyo waawayirwe kuyimba ntaye nembiddukamu kati simanyi gogenda kikola otoleme kubeera nga nze yabiddukamu nga bigamba because waliwo omuntu gwotuukako n'olaba nga singa akukwatako n'akuzannyira akazanyo wagenda banga gwakayine banga eriddako kati kyogamba nawe ogenda kubirekanga nange bwe nabivaamu waliwo ekikazi ekyannemerako ku TV nemba mu bya music simanyi bana ogenda kufaanana nga nze ogambe naawe obiveemu nga nange bwe nabivaamu oba olina nawe ojja tuuka ogambe because waliwo omuntu kati ka TV kigwe gyosinga olaba ekolera nga singa olimba oluyitako ogamba bannange nze eraba ku TV enkolera NBS nga program ki after 5 ani asinga okunyumira bali bana Katsi Douglas nayo oyo Douglas Lwanga oyo aha singa bucha kumacha daga nakugamba nayo ogambe gwani shina moganize nyimba nziwulira tetango girabe etambula Instagram clear bwe nkuchaza ine wana nenkuteekayo mu week says akazangenda boka ina nayo manchi lole batukola so kompitemu oli musheshe so kompitemu kulaba no sembera sikusembera byenkubuuza bya ddala abantu beba facing I know ogana bintu nebikomaawo nga tegoyinamu essuubi oba kintu kitambula because tusobola omukubira kasimu wano ne mugenda omwana gweni naye wano mukusindikira nenze nkubulira ebimu ku bibaayo challenges ezozona omwana tumukube singa no bamulabe mulungi nnyo alina n'akazigo besinga wano nga bwatubuulira aha omufunye bulungi nyaawo ali muyeka abantu bamulabe bulungi nga bwatunyinyi ali muyeka yes tugende maaso nga bwatubuulira aha kweshoni yange yakugambye nti ekituyisawo kirina kuba kino ekyo nkitegeera jjajja bini ali muyeka nti bamulaba bulungi nnyo aha okitegeera aha tugende maaso nedda tugende maaso aha nze nkubuuziza question omusajja akugambye ekituyisaawo kirina kuba kino jangu ompitemu tulabe yase mingi nejebeera nga 3 4 5 6 8 tijina kigenda kujja komayi bagamba ekitaggwawo kikuwengaba okkiriza akazannyo ne kakomaawo ne kaganiraawo oba aho mbangina kivaamu ekitegeeza kugenda bivaamu mwana nge bwe nabivaamu sisobola bivaamu kati waba atandise bwatyo that means kuba abamu bayinza okikola ne batakuyisaawo mu nnyimba zo kitegeera they can use you and leave you there abamu so si buli kimu tolina opapira waba akugambye toyaka nti Douglas agenda akunkubira oluyimba lwange yangambye mu meeting ebiki kitoyaka take things slow omusajja yomulabulabi ku TV n'omwego banolanga akola ekintu waliwo ofunyeko chance esinkanako naye oba communicatingako naye no just nze njagala the way he presents himself engeri gyakukolamu ekintu engeri gyakolamu ekintu kyali perfect buli kimu era Douglas you so perfect yeah kimukolera ddamu omugambe Douglas Peter Gundi bananga I just love the way you present yourself because you never chance nzo kona kugamba manyi jangu yogerekeri abantu bagambe abantu babakunga balaba musajja musabe platform hiyo nze njikuwadde musabe just nze akumusaba ntya sitegeddemu abasajja bakyaza abantu ku TV okitegeera gugambye mutugulya gugamba nti gwegoma nogana sinabasa tukola Douglas namala nkyaza ku program ye then after 5 after 5 then it will make my day for the rest of my life ne bwatajja kuziika abamaze okikuba Lwanga
tabiwabu yatukomaawo so abaana gye bali eno bangi wadde mu lockdown ne balina ebintu ebyenjalo bye beegomba so Douglas Lwanga you never know solo kubanga gyoli mwana omulaba n'omuyita at least oyinza otasobola mukyaza for the first time because abamu baba batandika butandisi naye at least ofuna chance n'onyumyako okwo naye n'omuzaamu amaanyi n'omugayidi nga n'abeera ng'ate nga agenda mu maaso okay enyimba okweza enyimba zilinganga mmeka tomanya banyonyola abantu nyinza banga nonya ku Douglas wano ne mufuna nyimba kitambule kyakusaidiyo wakola enyimba zilinganga mmeka right now nakafulumya nyimba 2 nenda zikyali mu studio tuwe mwaka pera ziri out audio video audio tona kubanga tanakola video olusoko limba baluyita bati baruyita Ntwala arwebayita Ntwala producer ki before producer ani yawandiika oluyimba olwo bamuyita Sean Pro ani yawandiika then producer n'abeera ani era yakola ne production yes ate akalala bakayita neighbor kekasinga okukolera nabo okwogere n'amaanyi ola tata neighbor ate akalala tuwe n'akapeera kakayimba akalala bakayita Ntwala kagenda katya baby tusa kati Ntwala baby tusa amanya ogambye bakuyitani bampita Shina Morgans soko saba abantu okuwagira abantu babuli music wo bamusanga wa bakufuna batya soka abantu platform iyo nze ndikuwadde abantu banyonyole bananyoze bundi nyima music alibwati munjagale ansoka okubira omulanga nga gwe abantu bange mwina mbagala nnyo bafanzi bange amanya bampita Shina Morgans I'm an artist upcoming artist basumiza okola more music and so nice kyembasaba kyokka njagala mumpagira temliking music wange subscribing ku YouTube Shina Morgans barita Ntwala waliwo ne neighbor oli ku YouTube Shina Morgans Instagram wona mu following Shina Morgans Instagram Facebook Shina Morgans okay mwana omwala ayitibwa Shina Morgans gwe tunayo nako lwale tugeza kulaba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo wano na wali ensonga ya music tuli mu time ya lockdown Shina ebintu bisanze otya mu lockdown eno gye tulimu ebintu bizibuzibu naye just kuba kulemerako covid gw'omwekuumi otya COVID I always work with my mask by the way oba oyinza oba masiki abamu muzambala lwa polisi tetukwata ne oba oli waka kuba abantu ababeere waka muyinza okuba nga muli bangi ono atambulidde eno tomanyi gyavudde so it's always to put on a mask and wash your hands every single minute bibaala obikuba mu nkukutu mpolampola eyo oba yo covid tabaayo ebibala babigalo ebibala gye biri ebikola mpolampola nga muba mumanyi gye mwesanga eyo gye mwesanga ebibala mpolampola waliwo ebimu nga babikola mu nkukutu polisi agirabamu simanyi oba mu covid tabaamu bade nga ndogenda mu kibala okuba batugala sibimanyi tobiddangamu so ebbanga lyetulimu singa covid tugambe nti akedde ku makyana ggwawo mu myezi emirala ng'esatu ebbanga liyinza okudda kukuva myezi egyesatu like nga mwaka gumu myezi emirala nga 6 oyinza kwerabawa myezi 6 eyo era kiki ky'oyinza osuubiza abantu abawagizi bo bafanizi bo kyensuubiza bafanizi bange tingenda I'm going to produce more songs in ennungi zibanyumire just njagala I need your support you guys I need you to like me support me love my music kyekyo amuyimbi ki omukyala asinga okukolera omukyala tutandike n'omwami mulenzi kale muyimbi ki generally kumanya ali mu Uganda kugamba nti bannange omuyimbi gundi akinkubya sijja alimba by the way omuyimbi asinga okunkolera like ngina kugerera babiri abakyala I love Nava Grey oyo asooka kuddako Winnie Nwaki
Wininwaji. Yes. Nga kayimba chaka Wininwaji akasinga kunyumira. Everything. Tuwe mwakapera fulani. Tuwe mda tumanye nti omwa. Toka manyi. Akunyumira chi. Ngiri jafana muna foto chisiza akola. The way she sings. Ngeja imba mwanati ngenyimba zati ngato zimanyi. Zimanyi na yoro. I just love that song. Just unyumira mnyumizineti. Unyumira. Nemba siromaini I feel it. Boyfriend. Ebintu bya love bikwasaganya otya. Boyfriend onna batumire. Boyfriend babera bangi okusala amarodi abayo Kiliani bwegerere obo muina n'abalala batumire bayise bagaye bannange nete muina tabbu nze mbasolo kitagwa kikuwengaba mwenna abasolo basavinga mugume mwekwate tuberenga tugenda mu maaso. Kole chenjagulo abana bagambe nti ba boyfriend yasi bangi balinganga mukaaga Kiliani abera bwegerere kusala amarodi abokusomero kati ndulwa umuliza kwa tukyasoma neka video akatambule na bensolo biba kolera mba musolo kujja kupate ngamba ise kupate nze nenji basabe ngo abantu bakinge jobe bazamu ero bagaye bongereye mu amanyi buli mwa kwase kusaidi omukyalo ogende mu maaso aba fanzi bange ndi single but I'm not searching. But you're not searching? Yeah, I'm single but not searching. Ndio kugdamu gwa mama nyige ekikyala abagoroza nti abasajja bakaba masturbating nga bagwamu amangi mbe ku busabuni abana bawala abayimba bwe baba temutuliwa mukaposa wo bango lisinga tenga to searching wako ina mukyala wako ina bawa abera mu kiyigo sina era tobagala sajja tobagala hoba yagala sugar daddy amanyina kuzino mugamba nti abulenzi kati kuno kubuje kati kayina sanyagala ko yongera maaso video ya milioni 5 elivi mugisha ze yansaberwa kisinonya sugar daddy ngoyo nga kube nagira mbati kati na kitanti baba bira bakadi milioni 5 nazimpeza video ne kwasaganya kyo yagala tunonye sugar daddy nida byala bogenda kubidda bisera kikoliko mu love no mala no bita botandika music. I was in love sijagana but nasoka ninjiwa mu time right bakumenya omutima yokubireke areda manyi buli kitu bako ni nsonga yeah that's life bibao bakumenya omutima not really cheche abikujjamu cheche bakola oba na Oliver Virgin nga abalala bwe bagamba Oliver Virgin kato binji jam da abantu bagamba ne bamanya ekyo tukireke Oliver Virgin tukireke mkwa oba bakulumyanga bagikola kino gamba tukambye sonyire da tukireke tukireke ne bintu yondesa Anaweza banga betaago bimanya. So, waliwo abantu abali wabweru basobola okubanga bagamba nti omwana ono sobola mukwasaganya mu bya music andabikidde bulungi. Omanyi omuntu asobola okwagala omuntu mu bya music olw'ensonga ez'enjawulo. Omuntu ayinza okwagala omuntu because endabikayo kusobola bbo okuyimbako esobola okuba ennyambala yonna bako muyimbyaganaga nga tubamwagala nnyo olwenga teyajja engato ey'enjawulo olwokuba teyesimbawo eyagala okusanga tonga kabonero. Enzo kwagalwa gapo joyina manyo linzo begwanga nagamba ndi munyankole kansapotinga munyankole munange obukitegera kati saba abantu je bali osolo gamba bana nyinze kwetaga omuntu ayinza okunyamba kwataga ekintu gundi olw'ensonga zino wamanga nange noziwa soka nyimba bulungi so okitegeera kuba so kamera yiyo abantu bagambe mishtufu netaga manager sina manager yeah, but I'm good as you see me. I'm good in singing. I'm good in everything. Ndi mulungi mbulichimu. Yeah, ndi mwana ali humble. Yongera jibise ekintu bakaye baneze ntagama isoka. Ndabika bulungi ogenda managing ekintu nga kirabika mu kyo kuye kibe basali nabivaako. Kozi gwagenda okumanaginga tomanya nyinzo banga. Gwayinza okubera okubiri okola. Okitegeera. Ndabika bulungi mu beautiful akazi kote mukalaba okitegera abantu basabe manager atungo bino omuntu byomukonvinsinga nabyo. Naye bakugamba tulaga obusobozi bwo tukuwa omulimu osobola kukola kyoba okitegeera kati mwaba omuntu bawa chance aba manager notayimalayo wenna weemaleeyo wanyaga financial manager wanyagala muntu anyamba kutambuza bintu abantu wewane wano balaga ebintu byonna atomanya tuyinza oba twakavaano olina olugumya essimu nagamba omwana n'obukadde bwange 10 nyagala mbumumayiriremu toke tutuuka okitegeera sobola embaga sabule mbaga bo bakulaba manager bali yoko balinze bweba ba manager na abadala saba gendo kutawanya yeah ekitufu njala manager sina manager ni muimbi I'm a humble lady era sina bikabubi shidala and I'm single by the way but I'm not searching. You're searching for a manager? Yeah, I'm only searching for a manager who can support me, support my music. Yeah.
biweddeyo Yes. kati bakufuna batya ba manager bayite wange bayite wa Sonko ojja kulowoozesa abantu ebirala bagenda Sonko ayagala tuwa amakombo azawedi tusobola bawa namba yo Facebook biki Facebook Shina Morgans, Instagram Shina Morgans, YouTube Shina Morgans. era ne music gye bamusange Ne music wange wali wonna oba bamusanga kwezi nga muyina ekira kimuyinza okwagala okubuuza tukweza section ya comment ya wali Shina Morgans wuno wali ate obeera osobola okunkoonako oba osobola okumunoonyako ejjo ne mbeera nga mugguka mwana muwala alabika bulungi nnyo ennyimba ze trust me ayimba bulungi nnyo nyini ddala yeetaaga just kubeera nga kuwa kati nnyo bwe tabeere ng'ate agenda mu maaso erinnya lyange nze Sonko Muhammad nate olunaku olwaleero lwanyinza obutasukkawo ndabika nga njagala mbeera ate nga mbasiibula ne ntusapootinga ennyo talenti zino empya ezitandika nabo bambi babeeko bye batuuka balina abantu abali emabega nabo babeere ate nga bafunamu jjajja Bini abeere emabega wa kamera live producer mubeere bulungi mweraba.